omulimu guno okumanya munene babigamba Yesu bwe yalabanga omulimu munene n'akwata abantu 7 bano tuliwo bameka abantu 7 n'abatuma bagende babunyise amawulire bategeeze abalala nti ekituufu kiri nti kitaffe yatutegekera dda wali wano wategekerwa dda lekera okwekaala kati nsikakubuulire okama omulungi yeebazibwe entalo zonna z'olaba mu maaso go weetaagako gyeri mukama azikulwanire Katonda alwana atya entalo zaffe era tuzireetayo tutya ekyo kyekibuuzo ffenna ekituli maaso omuntu ayinza atya okuleeta ensonga ze mu maaso ga Mukama kiyinza kubeera kitya era kiyinza kukolebwa kitya abantu bameka abali wano mu kanisa ng'okubeerawo ku wano mu kanisa oliwo bubeezi kagende tuleko mu kyaki kagende tuliyo kasooke mbuze bameka agali otudde ku firimu n'ogiraba n'ogivaako essaawa 9 ng'oli ku firimu walaba firimu awo bamukubye etteke bamusaze omutwe bameka agali otuddeko ku geemu n'ekunyumira n'ogiraba n'ogivaako essaawa nga 7 wani bameka agali ogenzeeko mu bbaala gali ogenzeeko wa mu bbaala n'obeerayo ne ziwera essaawa nga 9 ng'oli mu bbaala bameka agali ogenzeeko mu kimaaso wange kakasi kyekibeerawo emibiri gyaffe girina ebiginyumira ekiyisa abantu bano 7 okukyusa entegeera y'abantu bano n'endaba yaabwe ebaagazisa ekyo ekitali mu mmeeme zaabwe Katonda omulungi yeebazibwe kubanga ebintu bingi Katonda byasobola okugatta ku bulamu bwaffe naye nga purobulemu eriwo tetukimanyi tetukikola ki n'abamu ku mmwe abali wano mulaba ebintu ebikolebwa ne mumaliza nga mugamba bapasita balina amaanyi wala temumanyi kisa kikola bintu ebyo oba ntegeera byenjogerako n'abamu muli mu makanisa ng'okimaseemu ebbanga wasigala kujja kusaba n'ofuluma nze kagende koleki nga tofuna kwegaba Mukama alina abantu baayita okukozesa okubunyisa ekigambo kye mawanga naye nga gwe ekiri mu mutima gwo nina ebizibu bingi tosobola kuyimirira ne bagamba yimirira wano munange ennaku 2 mwegaire kuba abantu bebaluga basisobola kubanga nze ndi munafu nasangako omuvubuka ne mugamba osobola okuwayo obulamu eri Kristo n'oweereza nangamba kakati nze omuvubuka bwe naaweereza Kristo mu myaka gyange 29 kamala okaddiwamu ate n'omukadde naye agamba nze nakaddiwa dda ani agenda okukolera Mukama kola kulema ombuuza ani agenda okukolera Mukama kino kyekiritira Yesu okubiirako abantu bawa message nga gwe nange tugimanyisa abalala waliyo abantu bangi nga obulamu bubi nga tebamanyi nakukimanya nti Kristo agaba obulamu obulungi ekiro kyaliyo Mukama akulonze okubeera omu ku abo bagenda okukozesa mu linnya lya Katonda omulamu Katonda agenda kukozesa ebikulu n'ebinene abamu ku ffe tuweereza olw'ekisa kino gye tukoma okuweereza n'okukinoonya omwoyo wa Mukama n'ayongera okukula mu ffe kyakoma okukula mu ffe tutandika mbagambye nti abantu bano okuwonyezebwa abamu bajja si baakuwona naye olw'okukkiriza nga bwe tulaba mu Yokaana essuula eryokubiri nti Yesu si wakola mwenge ne Mariya yakkiriza nti Yesu asobola oteekawo omuki essanyu asobola okiteeka ku mbaga era n'agamba bano bonna nti bwe mukkiriza bwe munakkiriza bajja okukola ki ndi wano okugamba ekiro kyaliro emyaka mingi ezijja zeetooloola ku bulamu nga tewali kikyuka bw'onokkiriza leero Mukama agenda kuteerawo ekintu ekijja mu bulamu mu linnya erya Yesu kkirira wansi awo olwokuna temutwala nsawo
newankubadde olukoba